Ami Charles James Nkubuge, Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Asot TV webalekekera ku program omusunsuzi ate n'okwekuumira ku Asot Media. Enkulisaayo gy'obadde sabbiiti namba webale ate. Emukono ensonga ndowooza era ze tulimu olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero kwe kulonda obukulembeze bw'abavubuka okumiruka era andi mu bitundu bino ebya Mwanyanjiri mu muluka gwe Wankoba mu Gomba ina Kisunga mu district y'e Mukono. Naye katono nnyo okudda ku mukyala Jennifer Fulufiga kyabadde ayogerako ekya joint rally nga Dr. Tango Doyibo yavaayo nkyabira ddala ate e Mukono ate kigenda kubeera was nnyo kubanga olaba mu kaseera kano abantu bakyanoonya oba bakyasagula busaguzi buwanguzi oba like support naye olaba nti abantu bawanda busagwa naye kakati okuteeka abantu katuuti akamu era ndowooza waliwo kyenalabyeko mu bitundu ebyo ebimu ewabadde minisita Balamu ewali abavubuka gwe basse ate nga mukyala Jennifer Fulufiga bayogedde n'ekiri ebuzibwera n'Emukono kigenda kutuuka. Nze nsaba abatwala ebyokulonda ate mu kibiina kya NRM okulivayizinga mu nteekateeka eyo kubanga omusaayi gugenda kuyiika. Embeera y'emu era ne mu bibiina ebirala okusika omugwa kubaddewo naye ate nga si nnyo abasinga eno abasinga batudde okulaba ate nga baharmonizinga mu bifo ebimu. Naye mu kulonda kw'abavubuka wazeewo okulabikira nnyo emivuyo otunulira nti okulonda okuwedde mu bitundu ebyebyalo waliwo ate emivuyo mingi nnyo nga akyazuulibwa naddala wano wendi ekinkeeseza wano nti ku lunaku olw'okulonda tubatuukanga abantu abamu baba nominatinga nga tebamanyi waliyo akabinja k'abantu akatuula ne kanominatinga abantu bo be baagala ne bateeka pressure kwa abalondesa wano mu kitundu kino aba Electoral Commission ne babayisaawo era nategeddeko nti waliyo abakungu abamu aba NRM abasuze mu kitundu kino era ng'enteekateeka y'emu gye baagala okukola. Tusazeewo keera wano mu kitundu kino okulaba okutambula egenda okutambula okulonda kw'abavubuka n'abamu ku bakulembeze ate n'abalonzi bakedde dda wano okulaba embeera nga bwegenda okubeera. Stuart Katende y'omu ku bagenda okuvuganya ate nga munnamawulire agenda kutubuulirako beeteeseteese batya olunaku olwaleero emivuyo gye twalaba luli luno beeteeseteese batya okulaba ate nga tekiddamu kubeerawo. Neyanziza nnyo Eric Yiga tuli basanyufu nnyo kubanga musobodde okujja ate ne mubaako ensonga enene ze mulonda olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero fe abamu ku bagenda okuvuganya naddala mu kulonda kuno kw'abavubuka wabula kya nnaku nnyo nti emivuyo egyalabikira mu kulonda kw'ebyalo twali tulowooza nti ate gikomye eri wabula twagenza okwesanga ne ku mutendera guno ate era gikomyewo. Abasajja baasuze muno ekiro abaana be twali tulowooza abali emabega waffe basuze muno nga babakansa babagabira obusente naddala obwo obutonotono nga babakonkona ku nzigi zaabwe. So ekyo ne kyongera okutwennyamiza mu kalulu ke tulowooza nti bandibadde baleka abavubuka ne beesalirawo mukulembeze ekigwe baagala nga tetugenze yadde mu nsindikagano ng'ate tebataddeemu ago magezi gaabwe na ssente ze bataddemu. Ensonga y'okunominatinga abantu nabo ne beekanga okutuukaawo nti babataddeko nga tebamanyi kiri kitya. Nze nga Stuart Katende nina muganda wange oyo bamuyita Renox yalabikira ku mpapula naye nze kennyini oyo mukwano gwange tukuze naye tuwangadde naye nze namukubira essimu ne mubuuza baakunominatinze ku NRM wakitegeerako n'aŋŋamba nti sikitegeeranga nako era ye yabeerawo nga tamanyi ne mukalulu agenda otuuka okamukuba nga tamanyi nti bamunominatinga ku NRM luvannyuma nnyo akalulu kamala kuggwa ne bamugamba nti bakunominatinga nga nokimanya takimanyi. Kati kwe kumu ku kusoomozebwa bwe kutyo kwe twafuna ate nga tulowooza n'olwaleero era beeteefuteefu okuddamu balina n'omuze omulala ogw'okusoma amannya omuntu n'ayingira mu kifaananyi nga si yeye. Ebyo byonna byalabikira wano e Mwanyanjiri. Bano bonna era onaasobola okukunnyonnyola ku nsonga eno. Kasooke ne mukulu ono gwe banominatinga eyesanga ngazze okulondebwa naye nga teyamanyako nti naye yajja kwewandiisa kyali kitya mukama wange? Kati okusooka nze ndi musajja akola safari nali ndi eyo ku mirimu gyange ngenda okulaba akasimu nga muganda wange akubirisa nti owaaye bakukubya akalulu nga tetukulabye nga siina fomu gye najjuza tewali yaŋŋambako nti ogenda kwesimbawo siina kye nasayininga era neewuunya nnyo ne neebuuza gavumenti eno tugenda gikola tutya. Wali ku kaadi ki? Nali ku kaadi nawo lyoba ya NRM nga simanyi
nali sirina kyemmanyi naye nagenda owulira nti bankubye akalulu n'ekifo kye banteekako saakimanya oba nali ngenda kukwata kasente oba nali ngenda gulubana saamanya. Mwami Senko Bugero Jerry Fono soyi okuseka mukama wange eno kyali kitya embeera yali ete naye bakunominate nga tomanyi. Sebo nze kyamaani w'abavubuka ow'ekyalo Naluvule nga nesimbawo nze nga nze kubanze nejulize empapula kubanze mmanyi kyenjagala naye obuzibu bwe twasanga nti register eyali ewaffe Naluvule yalimu abantu abo abatali beewaffe nga bagenda okusoma omuntu gw'osuubira nti yandibadde mu register ye Naluvule ng'ate ali mu Yewankoba yandibadde mu register Yewankoba ng'ali Busaale. Kati ekintu ekyo kyatusoomooza okulaba nti bakikola batya okubanga abalonzi baffe babajja mu register ezo ze balina okubeeramu ate ne babatwala register endala. Oba mwakola update aba bakola update ne babakyusanga kati twakeberera wano eno ffenna nga bwe twali mu register kuba nakunga abavubuka bange ne bagamba mujje tugende tukebere register oba mwetuli. Twagenda okukizula nga mwetuli naye wano mu kulonda tugenda okujja okusimba layini basoma nga bensuubira nti bagenda kumbeera mabega alina kulondera Busaale. So woto noyitirawo akansala tubuulire emibulyo gino mugenda kukola mutyanga mukimalawo abavubuka okwemulugunya okwo nti omuntu atuuka n'okumunominatinga najja nga tamanyi ali ku safari bamugamba waaye bakubye akalulu. Neyanziza nnyo abawuliza baffe aba Soroti TV mwenna tubaagaliza okuwuliza ebigambo bino ebirungi. Nze kansala Nonda Noah manchikiryo mu Lukago Wankoba kugombole na Kisunga. Okwetobeka obuvuyo obungi ennyo mu kulonda kw'abavubuka twakizula nga bwatandikira waggulu. Waliwo bannaffe abali mu ndeeyo abeefuula okuba nti bakozi ba Electoral Commission so nga babaako kye bayisaawo. Ekyo kyajja ng'abavubuka abasinga obungi ba myaka gya waggulu okusinziira ku myaka egiriwo naye baabateekamu nga bateebereza okuba nti bakyali wansi. Twagenda okujja ku ground nga mu butuufu abantu abamu baagenda na ku byeyo abantu abamu bakyusa dda n'ebibiina naye nga bamugamba gwogenda ovuganya oyo naye abamu batuyamba ne beekandaga nnyo ne bajeema naye okwewala emivuyo gyali mu kali ak'ekyalo. Abavubuka obuzibu bwe balina oba eyo lyawo mbeera ya bwavu babayisizaamu kye baliisa eggaali nga babanoonyaamu abo be banominatinga ne babyegaana ku ssaawa eri olwaliro bazzenga n'ekizike nga yalinnya bbaasi era baasuziddwa mu nkambi n'olwekyo abavubuka mbakubiriza bamatire n'ekyo kye balina. Akitano nnyo Mwami Senko Bugero olw'obudde kafunayo n'omukyala. Atidde sigenda kusukawo wano naye amakanda ngenda gasimba mu bitundu ebya Mwanyanjiri wengenda okubeera olunaku olwaleero okutunuulira akalulu k'abavubuka bagenda okutambula. Twakitegeddeko waliwo enkambi ezasuze muno ate era zezimu ezalabikira mu kalulu k'abavubuka mu bitundu ebya industrial area nga zifudde solido n'okutiisatiisa abantu. Katwabe embeera nga bweneebeera kankomewo mu studio. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.